Era okwabaza obulungi era okwebaza mwenna olina kibakoze lwebakiikola yaffe efunga ekyenjawulo sebo mwana Butebi nina okubafu nti nyingidde omugererya aba mwenna nga bwemuliwa ate mama bakulembere bambuke waggulu wali ate mulabe ekyenjawulo ensonyiso omuzabe yantegeeza yabadasiriza kinaatuukirira era nensabibwa sebo munyarwanda wa kabaka lero sifayo kyama mu kigambo kimu ng'ensonga eno bwekuba yangu obuuze bamwingi b'omudisitulikiti eno b'ofunye abangi b'endala kyama lero sifayo mityana district Ofisha Patrick omunyarwanda wa kabaka neyazanyo mukadde waffe funga okuva Bwakabaka bwa Buganda bwonna abagole baffe abalungi bakadde baffe awatuzaalira saidi zonna njala bala kusaako omuligezo nebyamukomola yenze mukisha Patrick Nshimye omunyarwanda wa kabaka era yenze sentebadde ekigero Parliament rwange namwe mwaliriza ne batabikyala mwenna waliwa mwaliriza mwenna muli wano ng'abajulisi nga omupaka waffe wa Parliament yetwalira obufumbo yagamba kiringa kikakito yakuba waggulu nga kiroozi nga kisumulula ng'okimalira nga kiroozi ddala ojala kuwomera olukumu paka bawezadde yala abaana twagala okuvumirira ebikolwa ebyo ate okusaba okw'amaanyi nammwe nga muli eno mezi entukuvu mwongere okubivumirira bwogende busuubiza okyali mukusaba mwebale nnyo okujja abasoose obusoose eno ogyeko n'emirundi emirala nasobola okulaba nasobola olwaleero nga banaffe tubeebaza nnyo beebaza nnyo obukueronkai nabasinazaakaewewe. So we ask you to take our messages seriously and urge you that our messages guide you to decision making in at that point in marriage, at that point. wekitiibwa omulabizi mwongeremu engalo sebo tubeeyandiza nnyo okujja kwammwe ate n'obubaka obwo otutisse wakyaliwo akatereezo bakatini nnyo Kate baffe mwenna mukkirize emwanjuddwa waddamu abagole baffe onalebo zaake n'omukyala Bridget baneekongere abakristu baganda bange abasse ekimu tujaguza emyaka 4 wali eya Ssaabasajja Kabaka gyemukulembererako eyamyuka busimbi kyekifo we tugenda okusembereza abagenyi baffe mwenna betwayise. Abagole bajja kufuna mu kifo ekyo nga bwe kyalandikiddwa ku kaadi ze mwafuna. Embaga tejja kutwala ebiseera biwanvu. Oye, umaze wanama.
Muve wakati Mwa presi kumuveyo bayo muveyo abantu bamwerekedde ku bbeeri Hello. Finish up. That was part of the religion. You are talking or you want that to be done. That's the thing. Many times we can that part that even if it's done from outside, take that to be what is Uganda, the pearl of Africa. That's what we are working for. Thank you for coming. Yeah, honorable members of parliament, and come again to this no Sabwa Katonda Munyisanzu anti mwana n'omwoyo mutuukirivu.